Mambi Smith oyo mwagala nnyo. Tuzzeeko wano ku Tavern Woods okulaba ntu celebrating emyaka gye nsobodde okuweza egy'obukulu. Emyaka emeka egyo? Mbadde ndowooza nti 28 naye bantegeezezza oluvannyuma bulijjo mmanyi nti giri 28 bulijjo mmanyi nti giri 28 naye oluvannyuma ntegeezeddwa nti giri 3. Ani akutegeezezza? Waliwo family member nkubidde mpulidde nga njogera ku radio nti giri 28 nanga nti no giri 3 bakuzaala 1991 bw'oba wakana kubira jjajja ne nkubira jjajja nanga nti olinnye level eyokusatu okuzaawo tumanyi myaka gyo mituufu nedda bulijjo gye mbala bulijjo mbala egyo okitegeera naye oluvannyuma nkitegedde nti nkonye emmeka 3 naye nkyebaliza Katonda era tubadde tuzze wano ku Tavern kujaganyaamu eventually omwana nandeetera waliwo omwana upcoming artist bamuyita Daudi Chali ayimba bulungi nnyo andeetedde cake nensanyuka era tugisazaawo ne tulya ne baganda bange wadde covid takkirizibwa tetukkirizibwa nnyo bantu naye mbadde musanyufu nnyo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Abamawulire beesibye nnyo ku muwala okyo ne bava ne ku mulamwa gwa birthday naye nze kyenjagala obbagamba omuwala oyo mukwano gwange kati mbadde wano ku Tavern kuba mbadde nindirawo Zanie Brown yansubiza okukola ki okundeetera ekirabo anti wulira kakati omuwala oyo nankubira ne mugamba ndi wano ku Tavern kati tubadde tukyatudde awo abamawulire ne bajja ne bakola ki ne bamugwamu kati nga bw'omanyi abamawulire bamutaddekawo kamera kati ate abawala babagagga tebagala bintu ebyo byakwerabisa okitegeera kakati nadduka neyekyanga era kati ngenda kuba amasimu okukola ki kwetonda naye nga kyendowooza nti abamawulire tebakoze kirungi tomalaga bumpinga into someone okitegeera nga tosose ku some of those girls aba bazaalibwa abasajja n'abakazi abagagga tomalaga gakola ki gajja ng'omubamirako no omuwala abadde atudde mbadde simuleze anti webuzibu bwamawulire abadde atudde wano nga ntudde wano okitegeera ng'omuteesa ku biki tubadde tunyumyamu ngaawe mukwano because kibadde kitekinze long time nga simuwuliza okitegeera so kyekyo kati abamawulire bamumazeeko emirembe agenze so byebyo naye nga ndi wano ninda wekitibwa Zanie Brown yandeetera ekirabo simanya tukasawa meka muwadde omwana amulagirire angaye tamanyiwo wano ku Tavern kati obudde buziba kafyu simanyi obajja naye kaŋŋumiikirizeeko nkole ki ndabe oba akola ki ajja kankiweeyo 1 more hour ndabe kuba ate kati oyo ku busungu bwe n'atuuka butuusi wano wadde mulinze sawa nga 6 naye ate ye n'atuuka nga nvuddewo hoho abwebeze nga bw'omanyi abo abawala abalungi abo tomalaga mubamirako okitegeera nti ojja kwagala omukaka akole ky'oyagala naye ate tajja kikola okitegeera so muwala ayina ssente ze tojja mulimba kino nti oba kino kitegeera kituufu kambabuulire kyali kigenda kunnuma nnyo okimanyi abantu baali tebalaba kawalaako nti kalungi nnyo ebbanga lyonna lye kayimbidde nga teri yadde afa ku ndabika yaako nze ne mbavaako ne mbaga nedda bannayuganda mutunule mulengere okitegeera so ndi musanyufu nnyo okuba nti nno bannayuganda nabo bakitunuulira ne balaba nti ono omwana ki mulungi tukyali awo ate omuntu ampita darling brother tuba tukyali mu mbeera yakutetenkanya nanti kati kaŋŋumiikirizeko kubeera wagambidde nti aleeta ebirabo lwakuba oluvannyuma nkubye essimu ze nga takwata ne ŋaayi so byebyo omanyi wali okubidde ku muntu ng'olaba ku WhatsApp ali online ate n'omukubira nga takwata naye
Zani bw'obanga level yeyo gy'otuuseeko kumpa ebulamba ntumba otwala onteekako darling brother biki nange ngenda kuta private chat zaffe nseetegeere kyompita ekituufu n'ekyompita ku Facebook bateekewo enjawulo balabe. Anti wulira njagala wekitiibwa Zani oveeyo nnyonnyole eggwanga ekituufu ekiri wakati waffe. Njagala Zani oveeyo nnyonnyole eggwanga ekituufu ekiri wakati waffe. Manti nze nkugambye kubanga ompito darling brother ate mu WhatsApp twogera birala kitege wono nkaka nja kubiteekako ku mutimbagano ensi yerolera ekyetete twogera nkugambye nakati aleeta ki aleeta birabo naye ekinnuma nti mulindidde saa 6 ate nti okuvaawo kitegeera nti oyinza okuba wakavaawo oti n'atuuka jjukira tabanabudde ebintu byonna bobiyijja oyinza okuba essimu omwezi mulamba nga takola ki nedda mukyala akugamba ali principled sibe bakyala bojja ng'odumirako wali ofunyeko omuwala omulungi fa kuba n'abalungi mbola okuba mweru ngamba abalungi nga bw'olaba Zani ng'omuwala bw'oba naye mu nnyumba amasannyalaze ne gavaako bwoti teweekanga nga bwe gavaako bwoti already ennyumba esigala eyaka so omuwala bw'atyo tomala gamudumirako ne bw'abanga ayombye sooka weebuuze lunoonya ekirungi ekiri mu kuyomba okitegeera oluusi aba ayomba ng'omuntu kitegeera wano tewali muyimbi asinga Zani mu bulungi tewali mu byennyimba bamukuba mu byennyimba bamukuba naye mu byendabika yakyakulembedde tetwazza kumentioninga bantu naye Chosen Beki balungi bonna buli omu mulungi mu ngeri ye kati nze waliwo abaŋŋamba naye Chris kyewalaba si kituufu ekitegeera bangi nnyo abagamba nti Zani si mulungi naye kunze nze ndaba nti yasinga abayimbi bonna ogutali musango okunkwatamu atya nti nga yanduka kati Zani oyo asobola okubeera ku kibbo ky'essabo Zani ono Zani n'omuteerawo ekibbo ky'essabo tayinza ebyo tudde ku birthday bakusiize keeki ani agireese yes waliwo omulenzi bamuyita Daudi Chali muyimbi mupya yakajja ennyimba ze zitandise otambula mpola era mumunoonyeeko bamuyita Daudi Chali alina oluyimba baluyita Ntangaaza n'olulala I love you mwana ayimba bulungi genda omusubscribingeko Daudi Chali osobole okulaba ennyimba ze bambi mwagadde aŋŋambye nti muinspiringa nnyo kinzizizaamu nnyo amaanyi bambi ate n'akitekinga step n'andeetera ne cake era olabye mbadde musanyufu YouTube channel tetulako music tulako programs tuzitegeera yes nalese oluyimba baluyita weebale weebale tata weebale mukama tata weebale byokola nsimye buli aliko bwalyo sana kwebaza weebale luyimba naluyimbye nga lwakwebaza mukama baluyita weebale lunoonyeeko soko subscribing ku Chris Evanz Kawesi onoonye oluyimba weebale luyimba lulungi nnyo luyimba lulungi nnyo ojja kukiraba naluyimbi olw'ensonga nti bayimbi bangi nnyo abatasobodde kimakinga nga nze bwe nkimakinze myaka gino gyonna yes wadde natandika bagamba oyo tajja kuyimba akaaba bukaabi okitegeera naye neebaza Katonda nti sobodde obeerawo ne mbakakasa nti nsobola okuyimba ate ne bampagira abaana bangi bansinga n'amaloboozi naye Katonda yasalawo nze atunde nze mu bantu so naluyimbye kwebaza Katonda n'okuba nti mpisemu eno embeera ya COVID nga sifudde bangi nnyo tebasobodde gisurvivinga abalala career zaabwe zigenze kuba tebasobodde promoting a music during the lockdown period eyemagere saafuna kuyitibwa singa nayitibwa nandigenze Bobi Wine mukwano gwange ng'omuntu ate kuva dda nga tanaba nakuyingira mu byobufuzi eggulu eyo mpulira abagendayo naye nze ng'omuntu ndowooza nti abagendayo tebalina musango bagende embeera buli omu agiraba so tosobola jajinga muntu mbwoba ki ate si buli agendayo nti akola ki tyalaba Mr. Gulu si buli agendayo nti alaba Mr. Gulu so abamu basigala ku mulyango n'olwekyo temulaba muntu nti yagenda eggulu ne mulooza nti automatically alina kye yafuna tulaba
ku mukutu guno nagambye najjaddeko ewa Jafar asangibwa na Kisunga ng'omwagala okuyambako mu bizibu ebyenjawulo gendayo munanga abeere ng'ata akuyamba naye we natuuse ewe nasanzeewo abantu bangi nnyo era leero nsanze omukyala wano maama nga sinayogera bigambo byonna bina weebale kunyirira weebale kusiima amannya nze bampita Nakyonyi Aisha. Aisha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. Aisha, onyirira? Si nnyo. Ngenda nzirawo obuzzi. Kubanga nali nyirira nnyo. Naye ate nensiiwuuka kati nzirawo obuzzi. Wanje? Iye. Nsonga ki yakuviirako kuba wali onyirira ate n'osiiwuuka nsonga ki? Maama, nafuneyo omukazi neyeegwanyiza omwami wange. Nantwalako omwami wange nno n'asooka n'amutwalira ddala. Nensiiwuuka nenkogga obimanyi naawe ng'obadde omanyidde obeera n'omwami wo ate n'akulekawo. Omukyala yakutwalako omwami we yali wa bbanga nga ki? Yali myaka ng'eno? Omukyala yalinga mu 60. Myaka 6? Iya. Yeegwanyiza omwami we? Omukyala ng'alina kye bayita ssente. Nyumiza maama. Omukyala oli wafuna omwami nga lwaki taloganze nga ndibya. Wanje? Omanyi okudibya kuli supa? Ndiwulira buwulizi. Maama, omukyala mwana gwe yandibya omwami nga ne wajja ewaka waati. Atuuka mu ddiiro mu kisenge alingizaayo waati n'agamba ne wano nga waawunya. Ng'omwami yayogera? Iye. Nenfukamira ne mugamba nange tatalayaani buli wamutwala ongoosezza. Omwami ng'akola waati n'agamba bane mutamirwa bukyafu. Mukazi gwe wali muyonjo naye kati oba kiki? Wenna owunya n'ennyumba ewunya nga n'abaana bakyayiddemu. Mwana gwe nze nakaaba nakogga nenzunga ku basawo Abaganda okumala emyaka nga 3. Myaka 3? Myaka 3. Lwaddaaki nembivaako. N'okoowa? Nenkogga nensiiwuuka kati maama ondaba nzizeewo. N'osalawo ofera ekivundu kyo n'obivaako? Maama wabula nalina mukwano gwange ng'aludde okundaba. Najjako ewaka waffe nagamba Aisha yeggwe ndaba oba siraba ne mugamba abakazi bwetyo bwe twogera. Nambuuza wabaaki ne munyumiza buli kimu nagamba leka siri wala gwe situka. Ne mugamba ntwala wanako abasawo bandi obusente ne bunzigwako nabikola omwami teyadda. Nagamba nedda kati nina gye ngenda okutwala oli simusamize tagaba nti nno bino byogo bikikusula mu masabo just akusomera dduwa n'akuwaayo ne ku lukuya n'akuwandiikira ne ku dduwa n'onywako n'onaabako. Munnange nga nsitula nga ndeeta wa Seeka Jafar. Nange wandeeta ewa Seeka nga ntuukawo bulungi ng'asooka nkeberamu ng'ambuulira ensonga nga ngamba naye omukazi nga yakudibya nnyo ono. Ne mugamba Hajji kituufu omukazi yandibya n'omwami takyadda. Nagamba naye tofaayo ngenda kulombera edduwa omwami we agenda kudda. Netusooka tusoma edduwa eyasooka naye nga mpulira amaanyi siina kuba baali banziba. Ati munnange nga nzirayo mukwano gwange nga ngamba ddayo kasa Hajji tasaba ssente nnyingi. Nga mmala nkomawo nga nsoma ey'okubiri. Nva ewa Hajji nga nsomye edduwa ey'okubiri mba nakaddayo mba ndi awo ng'omwami akuba essimu. Wanje? Iye nnyabo. Omwami waakuba essimu nga ngikwata bulungi nnyo nga mbuuza maama Layani oli wako nze ndi waka nga ngamba nzija. Omwami ng'atuuka ewaka. Aisha, sooka osimbe wakati. Wawulira ati essaawa ezo ng'omwami akukubidde essimu? Nze nkubuulire nawulira nga amaziga gagala kumpitamu naye nga gassanyu. Omwami wange akomyewo nga babadde bansekerera okwo nti omusajja yamusuulawo. Mwana gwe mandi awo omwami wange ng'akomyewo nga yeetonda
nga tuddamu era kati nkomyewo wa Hajji kusomayo dduwa na kumwebaza kuba bagenda kunyanjula wanje yennyabo kankusuneko ke kanyiriro kati koliko ogenda mu kwanjula eyali adibye omukazi yali yandibye ne kati omukazi oyo omwami wo bakyayogerezeganya kuva ewajje wa Hajji nedda mukwano naye kugamba yadiba tayagala namuwuliza wakuba essimu agamba ono kasasira ngamba omwami nga yayogerera iye wanje agamba omukazi ye mukadde ye mukulu baagala abaana abato yamuviirako ddala banange kati oze wa Hajji nzize wa Hajji tusomeyo dduwa muweyo ne kasente kuba yankolera nali nsiraani kati kankubuuze owajja wa Hajji ono kubanga otugambye nti wali okoya abasawo baludde obusente bwo yakusaba sente ngoze seeka ekyamazima nawaayo sente zakunkebera zokka ze namuwa nangamba jangu muwala wange nkukoleko emitwalo gyali meka wamuwayo sente mmeka namuwayo emitwalo 3 egyokebera nangamba alina banteredde nja kumuwa sente era kati kyolaba nzize wano njagala muwe sente Hajji kuba yankolera omwami akuwa kasente okuva weyadda nga lwakitampa sente nze nzitereka bive nako waleeta nga mamalayani iye mukwano bannange omulungi atulaba munnange ku mutimbaga guno webale kubanga okyatulaba lino omukyala Aisha yatubuulidde obuzibu bwe abakyala abadibya omukyala ng'oli eyo wakudibya mujjawo yakudibya dduka nnyo misinde ewa Hajji Jafar asangibwa Mukono ku luguudo lw'e Katosi ekyalo bakiyita Nakisunga jangu mukwano gwange akujjanja leka kufana bizibu leka kufana kidibu omukyala wuno yali omusajja amugamba awunya ekivundu kati wuno bagenda mwanja maama ku mukolo k'ekinjirinzi sobola butakuyita mukwano akekyoyanza nnyo nagambye tukyali nnyo wano ewa Hajji Jafar tova